Ekyamazima omukolo gwa Garden ne Millicent fete gutulese kyekimu omukisa ogwagira ku Garden ne Millicent fe twabalabanga abantu ba bulijjo naye Bayibuli egamba temulekangayo kwaniriza abagenyi mu bagenyi mugiramu bamalayika kati bwe twaniriza abagenyi tetwamanya nti twaniriza mu bamalayika omuli Garden ne Millicent. Ekyamazima tulina ekyamagero ekikwatibwako. Oyinza obba tofunye omu ku ngoye, oyinza obba tofunye ku kikwatibwako essaawa zino, naye ku online bw'otambula n'ogenda mu tawuni omuntu akukonako n'ogamba ate ono. Kati nze bwe ndaba Nasaazi ng'erinnya lye twamutuuma aliwakanya takyaliwakanya, yafuuka kitundutundu kufe ne tugamba Nabbanja, era oli ne bw'ali musanga eri alimuyita Nabbanja. Kati abamu tufunye ebyamagero nga bikwatibwako ng'oyinza okugamba sinze naye nze nabijja mu meeting za gaadi. Kati waliwo tufunyemu just nze ekintu kyementalinga okwogera mu bantu si kyangu. Tulina wano omuntu nga tasobola nakwogera linnya lye n'omubuuza gwaninaga nedda. Naye ku mukolo gwa Garden ne Millicent mu meeting yoli at least avaayo n'agamba yenze mukyala gundi oba yenze maama gundi oba yenze gundi. Mukyala Namwandu Kibirige n'avaayo n'agamba omwatya. Mukyala Kibirige n'avaayo nti y'omwatya. Kati Namwandu Kabangala ali ku online. Banaye twebaza mwenna abatubeeredde obuli atodde buli 10. Buli atodde kyonna kyolina. Abawagidde timu nakati mukyatoola abamu olunaku lwaleero mujje n'akali ku mobile money akatini n'ogamba leero kankaweeyo tulabe at least nga waliwo ekituukako. Bamikwano tweyanziza tweyanzeege naye ogwo omukwano nze mbadde nsaba tegukoma wano wokka. Tusigale nga tukyazimba ogwo omukwano newankubadde nga tewali kamera. Tusigale nga tukyebuuzaako, tusigale nga tukyayagalana. Ekyamazima waliwo mu kitundu kino ze mpangadde emyaka kati 10. Era nabuuza Millicent, naye Millicent omanyi kyoli mu bantu giri emyaka 3 nze giri 10. Abantu abakwagala nze abamu ndabira ddala nga bakwagala ebyaddala, ng'abantu abamu balaba nga bagumu. Naye manya ekyo kisa kya Katonda. Omuntu n'akwata kyalina naye ng'omulaba nga mugumu, si mu bubi si mu buki, naye ng'omulaba nga nange kino kyange. Naye olw'okubanga mukulu Ibrahimu nga ayogera n'agamba baŋŋambye nina okuwaayo 10 nze sirina, naye n'omulaba next week ng'akoze eki ngazze. Olwasooka baalinga bagamba oba tebalina byakukola. Abantu nze sibitege ng'abamu tebakola ki tebabitegeera. Naye last moment buli omu akoze eki, buli omu abitegedde ate buli omu nebikola ki nebimunyumira. Olwasooka twalowooza oba Shifa alina anoonya bibye oba alina ebigendererwa bye ebirala. Yes, naye last hour yatuuka ne tugamba ekyamazima olaba Shifa atuuka n'agamba ngenda kutunda bye nnina omukolo guno okole ki. Buli omu n'atuuka n'agamba nze menta nali manya ebyo ebintu mulinamu kaddiiru mulina emufunira. Naye Shifa bwe namulabye tears of joy nakakasiza ebyo ebintu byaki bya ddala. Sibalimba we natuuka mubaka bajja gamba no sirina alongo bino birala. Shifa kama akuwa omukisa, kama akuwa ebyosinga okwagala nze sambalanga mu ngato ya bbeeyi naye nondabako tosimanyira kumanya naye ambalanga akakondo n'embula okugwa naye leero nteeku njabiiga. Nze sibalimba bannaaye kambabuulira abali wano muyinza ogamba Naalongo alina effujjo ondabyeko. Nze sinze ndaba nga mbadde sisaana byambala ebyo naye nze ndi muwala muto nakuyanseero naye kati engoye zo nzimaze kati enviiri ate Mukama era ajja kungabirira. Nze nnyumye era Shifa Mukama akuwa omukisa. Nze bano kati nyambala
nze nyambala siali nalogeranga mu lugoye lumu nebasa Mukama ku byankoledde manyi mu buli kimu Mukama ajja kinzizamu. Milisenti mulaba mwana bano sibalaba nti bazzukulu mbalaba baana nze buli omu ndaba tewali asingako munne kuba ne bwaba muto wa myaka 3 w'omusalira olubala bamusaayi gwa ready nango w'emyaka 8 wonterako olubala nvaamu musaayi era nga gwa ready kitegeeza nti tukola ki twenkana teri asinga munne era kyekintu kyendabye ku Shifa teyeemanyi wabula amanyi bantu bwenzize n'enkirabe wa Ibula teyeemanyi alabanga abantu beba teri kaana ke naalabye nga tonkwatako gwe oddugala sati yange enjeru ojja giddugabe sinnamulaba era tujja obwana ne bumwe talina kaana kaabugula naye omuntu ali smart aba tayagala bwana buto mukola ki okitegeera kaana kajja kunzirugaza kajja naye Shifa obwana abuwahaaga usanga abusitudde kale bannaaye ebigambo byonna bingi naye kansabe Mukama nkome ku bino afunye kyafunye akitwale atalina kyafunye mwagenda akirowoozeeko we bunaakeera ng'afunyemu Mukama abampeera omukisa. Yes. Kannange nsanyuse nnyo balaba olunaku lwa leero ne bulijjo tubeera ffenna naye ate olwaleero koze eki lunsuseeko okumanya lususe n'ennamba gye tubaddemu ebadde yanjawulo kati noweebuuza ate ku Lusande kinaaba kitya bannange neeyanziza nnyo byonna tweyanza ekyekabaale kyatusukkako ate ne kinkwasa n'ensonyi olw'ensonga twayambala engoye ne tuzigubya kuba twazirinnyamu zonna naye ne tutuuka mu mmotoka ne batugamba tuzitwala ne ngamba bannange engoye zitali njoze ebisooto byonna tulinga abava okulima nti tewali buzibu nze kennyini ze nazitakira mu nsawo naye kyankwasa ensonyi engoye ezidduka ne ngamba kati banaatandika batya bazoozi tulinga abava okulima engatto nga zatwalinnye zonna zaggweredde mu ttaka naye ne twambala engoye ne bazooza naye ate ne tufuna eno surprise ey'okutuwa ne batuwa engoye ne batuwa engatto ne batuwa ekitambaala ne batugamba zaffe tugenda kwambala nkomewo nzinge nteeke mu keesi buli kiseera ndabe nti daadi yajja ku kyalo n'atuleetera Shifa. Bannange Mukama sirwambalanga nako bukyambaawo amazima ga Katonda mu ggulu sirwambalangako Mukama Shifa akuwe kiweetaaga sirwambalangako amazima ga Katonda mu ggulu njogera mazima Mukama akuwe kyosinga okwagala naye nga mpulira twaswala ku luli obutayoza ne tulinyirira kuba buli we twalinyanga nga tukka ebigoye ne tubisika bwe tuti tusomba ebintu naye ng'ogamba tuva mu nnimiro gaadi weebale kujja ku kyalo bwe wajja tetwamanya nti tuleese omuntu agenda okutulinnyisa eddaala otulinnyisizza eddaala otulaze Shifa gwe twali tetulabangako Kibuuka twali tetumulabangako kwegamba kati tufuuse babbeeyi tuli babbeeyi obwedda tutudde wano nga buli muntu akutunulira mbona atula atya nabano nze mbeera nnyo n'abantu n'owuli oli bw'ayogera n'omutunuulira naye nga ffe baani Mukama abawe bye mwetaaga mwebale nnyo mwebalire ddala abasigadde mutulinde mujja kutulaba ku lunaku luli mwebuuze nti yono nakyazze nga yenze oba omutwe n'afuna wekigendamu oba n'ateekako kanu naye nga embeera yegenda kukyukako. Bannange Mukama abawa omukisa siyogedde bingi naye ng'essanyu lye nnina simanyi ngenda kusula nga mpawamuka sikulimba era ngenda kuddayo ate nteeke ku ttaala era ntunuleko nze Jjajja John
nagenda kuba nagenda waffe nze banzaala Kisoro siri wa Buganda ne Gomasi mbadde sizambala naye natandika kuzambala mu Buganda nanye kati nafuuka Muganda twagenda nitwetika ebintu ng'Egomasi ziggwa ettaka lyonna ng'olijjula engato tuggwa naye ng'otwetika ebintu tubituusa wali ku mikolo essanyu gye tulina lingi anti kifa otuwadde emikwano ne Ibula Baganda wali olina oteekayo n'amakanzu gyegali. Kati banga naffe twali bakazi Baganda tetwali Banyankole twayambala Magomasi gaffe. Naye twebaza nnyo Hope Shifa kubanga baatwambaza bannange n'abantu bennyini baakolaga naye mami oyo nazimera naye mami yatulabirako Hope Shifa. Hope Shifa webale kubeera mwana mulungi webale kuba mwegendereza mu bintu byo byonna bw'obikoze naffe ne twanjulibwa eri abantu. Twebaza nnyo Mukama olwa mami oyo eyatwambaliza ddala ku olwo olunaku. Ate twebaza Katonda ku lwalo luno bannange mutukoze obulungi obutagambika bannange ndi mwatwambaza kituufu nga maama bwagambye bane twalina ensonyi engoye nga tuziwaayo engoye ziddugala ndeera engatto era twali tuganyi n'engatto nga twagala nabbi waayo engatto zonna tuzimaze zibulugabuluga tukabe nga tulinga naye mwebale nnyo bebali eddala obutatukola obi ne mutukola obulungi obutagambika bwe butyo naye twebaza nnyo ate olwaleero mutufudde bantu so fe ku mukolo tugenda kubeera oba batya naife ab'eddundu wano bannange bannange amazimba omukolo gw'eddundu naye mwebale nnyo bannange webali eddala sente ze mututaddemu mwebale kutwagala mami Hope Shifa ne mwenna ne blood tiimu yonna nga bwe mukoze gadi ne Millicent mwebale nammwe twagala munnange Mukama abawo omukisa naye tweyanziza nnyo tweyanzeege we mujje Mukama abaddizeewo kyemusinga okwetaaga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda nga bw'ali omulamu kyalaba kyemusinga okwagala kyaba abawa kuba ffe tuyinza osaba kyemusinga okwetaaga ate nga ye Katonda kyabagaliza naye ekyo Katonda kyabagaliza kyaba abasasula ku lw'obulungi bwe mutukoze kubanga mutwambazizza ffe baani abambala engoye ezifaanana bwesyo ezinyirira bwesyo nga tuliko n'engatto ffe mutumazeeyo bumazi ebyemitwe Mukama yamanyi bw'anaabikola nga byakoze bino n'ebyemitwe ajja bikola ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza oyo Katonda abeera omulamu Mukama abawo omukisa kasule kyemusinga okwetaaga kitaffe omwagalwa ayinza byonna Katonda ow'amazima kyamazima taata mu kiseera kino tukwebaza bwebaza tuweebale nnyo Mukama weebaliye ddala Katonda waffe taata olw'ekisa kyo ekibadde awamu naffe Mukama tukwebaza taata omulungi tujjukirira ddala Mukama okuva ku dde wano Mukama taata eya surprise ya Millicent ne Gadi Mukama olwaleero otutuusizza ku kino Mukama taata wasobozesa Gadi n'agenda n'asasula omukyala awatali naye n'amusasula muwendo matiribona Mukama weebale taata omwagalwa ayinza byonna nkimanyi Mukama taata okuggyako obulyazaamaanya naye n'abeeka baali bakyakinyumyako Mukama taata omwagalwa ayinza byonna ennyumba ya Millicent wagisanyusa Mukama weebale ate olwaleero ogenda kusukkuluma Mukama ng'abatukuvu bano bajjeeko baali abazadde ba Millicent nga bajja Mukama wange taata ebaka eddundu Mukama e Kampala gye bagenda okujja ate Mukama ababeere ku mukolo guno Mukama wange taata ogw'okugatta omwana waabwe Mukama ng'alayira taata omwagalwa ayinza byonna okukuumagana n'omwami bwe n'omwagalwa we taata ennaku zonna ez'obulamu bwabwe Mukama tukwebaza Katonda waffe gwe yatandika kino ng'okozesa omuzaana wo Hope Shifa Mukama taata omukyalo ono twongera omuwonga mu ndagano y'omusaibu Mukama taata nga gattitwako n'ekibuuka Mukama taata ne bonna abali wamu nabo abakyala bonna n'abaami abaku online Mukama abeewaddeyo okubeera Mukama ensonga taata ekyokuddamu eri amaka Mukama wange taata aga Gadi ne Millicent
tukwebaza olw'omukolo guno gwe baakavaamu mukama okubasanyusa obulamu bwabwe mukama taata mukabawa ekifaananyi ekirungi ekya happy family mukama tukwebaza olw'omulimu omulungi ogwo mukama gwe wakoze webalinyo webali eddala era bwetto tukkirizanga amaka go lubeerera mukama ekyo tekigenda kukoma mu kifaananyi kigenda kuba bwe kityo mu linnya lya mukama waffe yesu bajja kusanyuka bajja kuzaguza bagenda kwerabira ennaku yonna kubanga balina story empanvu naye gwe katonda ajjawo ennaku mukama wange n'oleeta essanyu obibajjako byonna kubanga osobola tuwali kikulema taata tino mukama wange ssebo twongera okukwasa mukama wange taata abateesiteesi bano tubakwasa mukama wange ssebo taata ffe tubadde wano tuteesa ne tusonda ensimbi naye ate waliwo abeeteesiteesa abeetisa omukolo guno okusinga okuva mwami Kiguuka mukama ne banne bonna be batula nabo mukama tubatadde emikono gyo omukono gwo gweyongera okuba nabo mukama omwoyo w'amagezi okulungamizibwa ate era mukama oyongere okuggula ensonda zonna ez'ensi ennya ogye ensimbi ezibulako okulaba ng'omukolo guno gutuukirizibwa nga bwe baagubala mukama kyekiruubirirwa kyabwe nga bwe baabala omukolo guno ekitiibwa kisobole okuddira gwe katonda waffe tewali mulala agenda kutwala kitiibwa gw'ogenda okitwala katonda wange taata ng'ogulumizibwa ng'owa omukisa bano abakoze kwano gwange taata bwetyo mukama gwaffe twongera obbawonga mikono gyo batambula lugendo tuyina nasaazi mukama muwala waffe taata alina okwagala kungi nnyo kwawaddeyo okulw'omukolo guno gwa gad ne Millicent ava wala Masaka taata n'olwaleero bwawulira ng'ateekwa okuddayo mukama gwe katonda ayinza byonna taata yamutambuza kuli n'omutuusa mukama n'olwaleero tumutadde emikono gyo bonna tubakutadde emikono gyo olugendo lwabwe bakulembere batuuse emirembe ate era tukwebaza mukama ku lw'olunaku lwaffe olusembayo olwa miitingi wano mukama wange olwa Sunday taata nno lutuuse bulungi kuba lutuukidde ku mazuukirago katonda waffe tugenda kuba nga tujjukira amazuukirago ate era nga tuba nga tumaliriza okulabika nga tuyingira mukama wange mu mbaga ya mwami gad ne Millicent olunaku olwo tulutadde mu maaso go tusabye mukama omukisa mu lunaku olwo taata olunaku olugenda kuba lwakujaguza na kusanyuka mu maka muno mukama wange ssebo omwagalwa nga tusanyukirako omwami n'omukyala gad ne Millicent mukama taata omwagalwa ku lw'omukolo gwabwe kati tusabye obulamu eri buli muntu yenna mukama taata toganya n'omu okubula ku mukolo guno tukwegayiridde ate tusaba obugabirizi obunaatumala mukama taata kubanga tukyubira abantu bangi ku lunaku olwo naye tukulinze mukama wange ssebo olunaku olwo tufulye lwa muwendo lwa mukisa kuba ye gwe katonda ajjudde ekisa naffe mukama tusabye obukuumi ku buli muntu yenna ali wano n'abavudde wano bonna ababadde wano bonna ababaddemu waliwo abatabaddewo naye nga babadde wamu naffe bonna ababadde ekitundu ku mukolo guno tubasabidde omukisa tubasabidde obulamu tusabye emirembe mukama gibeere na buli muntu yenna kuba ye gwe katonda ajjudde ekisa taata okusinga byonna amaka gano tugawunga mudagano musitayiguleka emirembe gyo gisibeere eri omukyala Millicent ne mwami gad n'abaana baabwe mirembe mu linnya lya Yesu omwana katonda okutuuka ku lunaku lyo olw'okujaguza mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu taata mwe tusabidde amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu beena ffenna n'eri baganda baffe bonna mirembe ekisaggwawo amiina era amiina ebaleyo kama abawe nnyo omukisa bannange mwenna so nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nembawa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meetings zozokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station
oba tukubire ku 044 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa